bayiza robot y'omukazi nga tekikwetaagisa kubeera na mukazi yo yennyini gyokola ki gyobeera nayo era ogituma buli kimu omukazi kye yandikoze robot eyo ng'ekola emirimu gyonna egy'omukazi foliyo gyetayinza kukola nga lulwa egy'omukisenge nagyo egikola kwa bulijjo robot tubadde tuzimanyi nti weezire zikola okumanya ensi egwenyuse waliwo n'abatunda ebitundu by'ekyama ebiri plasitiki naye ndowooza babadde basinze nnyo kutambulira mu byabakyala ebyabakyala bitya ebiwa abakyala essanyu ebiyamba oluyi lw'abakyala sayidi zombi babirina kati omukazi gwe bakoze omutuma mirimu gyawaka gyonna n'agikola era n'akoleza engoye n'afumba n'asimula enju kaakati ate n'azaala n'okuzaala nga alera omwana okuzaala kuno abakyala ate be bamupangisa oyo abakyala tebayagala kati kuleera baana naye ayinza okukwata omwana amukugamba obuto ngamba okula kale okuba embuto bamulabe nga lugezze kakati bwawanda amalusu bwagira nga bwomanyi omukyala bwabeera mu mbeera ng'ali lubuto kale omukyala amufuna luli babadde bapangisa bantu bennyini abalamu bayaaya nga bo bali awo asobola okupangisa omukyala ng'oliawo omuwala ng'era gwe mulimu gwo ogw'okulera embuto ng'alira ati embuto bakupangisa ne bakuwa ssente ne mu Uganda mwebirimu kyemmanyi bakuwa ssente ne mulagaana ne mukola akalagaana omwana oyo tomulabako ate ne gwogenda okupangisa tomumanya nnyo wano mu Uganda ekintu ekyo nzize nkiwulirako mu nsi ez'enjawulo naye kyesirowooza nti oba tumanya tuyinza okubanga na wano weekiri kati mwomala mulagaana endagaano ojja kunzaalira omwana kati gwe n'ofuna ejjiiryo erya mukyalawo nimuliteeka mu mukyalo oli eba efuuse artificial insemination kwakati eba tekyali eba surrogate mu lulimi lwabwe kati omukyala n'alera olubuto era ekizaalibwa tekimubaako nakakwate wadde DNA kyabali kabonero akalaga ensi nti egenda kufa egweewo etya ekisookera ddala omwana bw'aba mu lubuto wano ewaffe kimanyikiddwa waliwo ebintu ebiteeka okukolebwa okulabirira omwana okunywa eddagala okunywa emumbwa maama ayogera naye ng'omwana akyali mu lubuto kakati bw'omuwa ono akolerera ssente tayinza kuzimba bwongo bwa mwana oli nga muto ng'akyali mu lubuto nga nnyina bwe yandibuzimbye kitegeeza nti omwana ono bw'azaalibwa abaana bwe banaakoma okuzaalibwa nga bayitirivu abagwa mu kkowe eryo ensi ejja kubeeramu ebikolobero ebitagambika gwolowooza kwebiva kubanga engeri abaali babikozeeko ebikolobero bazaalibwa batyo okweyongera kitegeeza nti ebiseera ebisinga engeri gye tugunjulamu omwana waffe ng'akyali mu lubuto n'okuzaalibwa kwe kitegeeza kinene kyova olaba
nti bw'ogwa ku bantu baffe naddala abatayina nnyo obumanyirivu mu by'abaana azaala omwana oluusi n'amulemerera kubanga byateeka okumugunjula bwateeka okukwatamu olubuto bwateeka okugira na buli kimu ayinza okuba nga tabimanyi. Kaali bano bo bakozi ba ssente. Kale omukozi wa ssente yaliwo okukola ssente. Era mulera myezi omwenda bwe giggwako lwazaala taddayo mulaba. Kitegeeza tamulabako. Kitegeeza kyazaala takirabako. Nti obumenyi bw'amateeka bw'oba nga bubadde ku bitundu katugeze nga 8 ne tufuna abaana abo abawerera ddala babulinnya okutuuka ku bitundu 9 mu 5. Kubanga kakati gwe teebereza omwana gw'okuzza mu lubuto lw'oli ng'oli akimanyi nti nze wano nkolerera ssente. Kitegeeza tajja kuteekinga keeri omwana ali mu lubuto. Keya ki bano we bagimuwa bamusasulira buli kimu. Naawe obimanyi. Biriwo byemmanyi. Kakati olaba omukyala abeera olubuto n'anywa emmumbwa ng'agyenyinyala kati ate ono gw'oginywesa ng'amanyi nti guno si musaayi gwange. Kitegeeza ayinza n'okugamba nga nti nginywa naye nga taginywa. Wasasula oteekwa okumulaba nga aginywa. Onaba toliiwo. Omulaba. Tekinologi gy'anaakoma okweyongera. Gye tugenda gye tunaakoma okutandika okukaaba. Kubanga buli kintu kigenda kukyuka kaakati. Katonda yabatonda n'abagamba mugende muzaale mwale. Era bagamba bazaala. Ulira n'akugamba mu lubereberye mu lubereberye ekyokubiri ndowooza 18 n'akugamba n'alabanga si kirungi omuntu okubeera omu yekka n'ayogera nti n'akutonderayo omubeezi gw'onaabeera naye. Kaakati mmwe abeefudde bakatonda mukola abeezi. Kabonero akalaga tusemberedde enkomerero. Kabonero kankomerero. Bakoze ababeezi era abakyala abo mu mawanga ag'enjawulo batambula ku streets nga toyinza namwawula. Robot tojawula nnyo namuntu tosobola era wayitako hello yes naye era osobola okuwulira nti endowooza y'ono yakicupuli wakakati tebeeza munyumyemuko emboozi zetunyumya n'abaana baffe wano noba ng'otambula n'omulomugamba abawala bosanze awo nga batambula si nnyo ne waliwo n'ogamba nti obabuuzaako waliwo mbalamusiza naye waliwo gw'omanyi waliwo gw'omanyi gw'ogamba nti ninga yakulabako awantu si yegwe awo notandikire notandika embuzi nagamba wandi bamukuufu. Kakati robot ani agikozesa? Bano bannanyiniyo bannanyiniyo. Ati kati gwe bwe bagikuwa n'olyoka ogicontrollinga ng'oli waka naye bali baba bazikyatambula ku street ani azicontrollinga? Bannanyinizo. Basi kakati ne bw'ono ogituusa n'ogibuuza ebiwanvu era bajja kubaako engeri gye bakuddamu. Era zikola nnyo mu kuketta kuba buli kiba kitambula eri kiba kirabika eno bakiraba. Abantu bakozesezza ku bintu nga okuketta bakozesezza nnyo enjiibwa ensowera zikola nnyo nno n'enjuki. Enjuki ensowera bwijja omansula eri naye nga ziriko kali kakwata bukwasi n'amaloboozi. Kyankana bakozesezza buli kintu oketta. Anti kati nammwe omanyi tekinologi osobola okukwata kyeba bagamba katukozese eki abantu gwokwane mukazi mulungi. Ate era bawulize kye balina okumanya bwe tugendera mu tekinologi kati ebintu bye tugula byennyini bituloopa. Ekyokulabirako bw'onaakola okunoonyereza nti okw'enjawulo ojja kukizuula nti abantu abalina smart TV obeera mu nju ng'ogiraba nga naye ekulaba ng'eri bakulaba byokola byonna ne bw'oba ng'ogijjeeko
esigala ekola era bo bali abagicontrollinga babeera bakula buli kintu kyokola kitegeeza nti n'ebikolobero ebisinga bye tunaakolanga na buli kimu kati bye tukwata byonna babeera batulaba kati kabonero akakulaga tutandise okuyingirira enkomerero kubanga Katonda takkiriza bintu bifaanana bityo takkiriza kulaba ebintu ebifaanana bwe bityo amanyi ffe ge tuyita amagezi g'abantu bwe busirusiru eri Katonda era walaba kye yakola bana baali bazimba omunaala nti bamumanye baali baagala kumumanya oba batuuke gyali kutuuka gyali kati gwokolerera ki mu nsi muno ku bya Katonda nkolerera ku biragiro bye okola ekibo obiwulira mbigoberera embeere mugongo ninde empeera yange ki eyogenda mu ggulu kuokola ki eyo wewali essanyu eyo kati bali lwakwadoza bayanguwa bwangu bapapa naye era bw'otunulira kaakano nabadde nyinagundi gyemwengo lyagamba omwandisi ng'agamba emboozi emuli ng'agamba naye emyaka kati bwabanga yagamba akomawo mangu tuyingidde mu myaka 2000 tanadda awo yatulimba amangu agaali gagamba gaali gage ag'abantu oba aga Katonda ye nga eyo obwakabaka bwa Katonda nga yebuna kati mu bwakabaka bwa Katonda ye mwalijjira tannasussa nako 3 gubijjawa ati owa Katonda obwangu bwe olunaku olumu myaka 1000 omuntu bwagaba mu nnaku 2 ajja nga tezinnawera 3 aba aluddewo asigala ajja mangu kitegeeza ennaku 3 tuli mu nnaku 2 tezinnaba kuwera 3 ate ekitundu kyaweze ekitundu kiri myaka 5 tuli myaka 2022 kitegeeza tuli mu myaka twakaweza emyaka 2 ennaku twakaweza ennaku 2 aluddewo mu maaso ge aluddewo babanga n'abatusookayo n'abagumiikiriza bakooya tono oli bwakugamba bw'okibuuza bubuuza yakigambira mu lulimi lwa mwoyo oba lwa mubiri abo bagamba ye Katonda aluddeyo okujja Yesu aludde okujja oyinza obutategeera we yakigambira mugundi oba oliawo mu perception mwannyonnyolira ekintu ekyo oba yagenda mu ggulu ennaku 2 ez'obuntu ne ziyitawo yali ategeeza kya mwoyo mu myaka 1000 myaka 1000 lwe lunaku lumu kati twakatambulako 2 aluddeyo kati ebyo bye byakato naye mukyo ebiseera obubonero bulaga enkomerero bulaga ki enkomerero kaakati eno mu tekinologi bapanze omukazi kuba ye asanyusa busanyusa naye tanyiiga ate tayomba ne bwoba ng'oludde n'okomawo ekiro nga wetamulagira nti kaakati bano abanyiiga emumwa ne gubeera mu nnyindo bawedde kitegeeza abakyala bubakeeredde ababuuza ng'oluddeyo leero totya kati bano be baleeta baleese naye era basooka nobuyita busofi nga kiva ku kyokka kati bwo ayomba n'akola ki bagenda kukulekaawo kino kitegeeza ki eri abakyala ati kati babadde balina bafutubbala ku baami ne babakuba n'obakuba kitegeeza abakyala beyongera okubeera abagombe eri babbaabwe kyokka ate kimanye ensi esingamu bakyala kati awo nyina kinengera kiki bwe kiba nti baidhewo kino bwe kiri era ndowooza ne mu butonde bwe kiba nti ne kaakano abakyala be basinga obungi
ate nga ekibalo kyali kiraga nti okumalawo abakyala bali ku nguudo banneekolera gyange waakiri buli musajja ekitono ateekeddwa okubeera n'abakyala nga 5. Ani yagamba nti abantu baagala nnyo banneekolera ya gyange bagwe ku kkubo? Anti ekibatutteko kyetutunulira nti ki ekyabatwalayo kulaba nti abasajja oluusi abaguzi be bangi ate bafumbo. naye ne bwe tutatunulira ekyo nga balaga nti okubamalawo waakiri obeera n'abakyala nga 5. kabonero akalaga kakati bamalawo anti kati bwe baba nga baleese ne robot ezikola nga abakyalira ezikola buli mukyala kyakola kitegeeza nti n'abagenda okweyongera kuko bagenda kubeera bangi era omulimu gw'abamalaaya bantu bagwagala nnyo era mumanyi lwaki obeera n'omukyala ewaka gwebimanyi n'omugaalo waayireyo tetuugire n'akugamba ate si y'ensonga nkooye ate n'agamba waaye kanyeekoye mubitegeeragana ewaka naye ensonga enkulu kuketta eya roboti bamalaaya bamalaaya bakesi nnyo nzikiriziganya naawe kati ne bwobagobawo okukubo guno guli sekendare era ate ogw'abasajja ate kubanga omukyala eka simanyi ate biki ate ekyenjawulo eri abantu baffe abasinga tebakigendereranga nti bano bamalaaya bakesi ate nga ensi zigenda ne zisuula enkesi nga zisindise bamalaaya alyoka babametta tetuli baddugavu wano omuzungu bamumetta kala nabeera muddugavu wano bwe kiri ate eriyo gundi gye nasomako nga bakulaga nti nabo eriyo abazungu abeegomba okubeera abaddugavu beesiga n'eddagala baddugali bafaanane ffe so nno nga wano ewaffe eriyo abamu abadde omuddugavu oyo ye yeegomba bwegombi naye ono bamugamba lwa nsonga ate era okuketta okulungi kuteekeddwa okukolebwa nga kuyita mu mukyala era bw'otunulira ekisudde kabubeere bwa kabaka ojja kulaba nti kuyitira mu mukyala gutandikire ku gundi ono Delila gwe yagira Samusoni amaanyi ge gonna okugazzwa na buli kimu era baayita mu bakyala kati abakyala babakozesa nnyo mu bintu ebyo ebyokuketta so n'abantu baffe abamu tebatira nnyo kitwalanga kikulu yamuotegeerera nga bigenze lwakuba ekyennaku bwe tudda ku roboti teyinza kuwa ssanyu eryannamaddala liri ery'obutonde ono omuntu waffe oba omukyala yennyini yaniwadde omwami kaakati bagenda kugamba okusiiyagana ebyo ebigundi kiriwo kyotwalawo byonna bibi oyinza okyusamu naye byonna bibi kaakati egyegenda ensi kabonero akalaga busirusiru bw'abayiiya buyitiridde busirusiru bono bagabalanga magezi buba buyitiridde kuba kaakati bwe buli eyongera obungi mukama n'atera okujja tubeere abeeteefuteefu obudde bwonna tutambulire mu makubo ge tukole ebyo byayagala tulinde olunaku lwanaatunona bayiyiza era mu China obukazi obwo bungi nnyo roboti oba obuli mu gundi ez'enjawulo roboti naye oyinza omukwana nga tokigenderedde n'omutwanewo awo kyetutanamanya nnyo oba tageti ng'oggyeko okukola emirimu gy'awaka omanyi kati bw'otunuulira tageti y'omuntu yakoze gundi ono eyo ng'oggyeko okubeera nti kuwa muntu ssanyu na kumuyambako mirimu ne tageti enkulu eri mu kuketta
kati wano wetwebuuliza nti ono gwe baagala oketta banamuyisa lubote eno mu maaso ge emusikiriza agitwale ewe bamukettere ddala. Tumanyi nti TV ezo zogambye za smart TV bazikola mu kuketta naye mu kuketta okwo bataddewo nti omuntu agigwe ewaka agikozesa ewaka naye nga yakuketta tebagikozesa bagikozesa kale noono omukazi bwali naye sijja kumwagala kambeerewo amazima ani gwe kansigale ku baddugavu ba esente zagula nazo buwanana ne bwobanga ozirina simanyi oba ozirina ne bwemba nzirina kansigale ku baddugavu kuba kaakati simanyi bwondesa wawano waffe ate nontwala mubali abacupule nekyesirowooza ndi waba badde okukolayo omuddugavu bali mu buzungu bwokka anti kati oli kukyusa bukyusa kala bwebityo biri si birungi si birungi n'akamu n'akeddagala naye abawulize kyebalina okuyiga mu kino oba okkiriza Katonda oba tumukkiririzaamu obubonero obulabibwa bulaga nti enkomerero erabika esembedde. Olabye enkomerero esembedde kale bwekityo bwekiri era ensimbi ziwerako bw'oziraba wano mu za Uganda singa tugenze tubaliriramu obukadde nga 5 za Uganda wano tulina abagagga abazisobola nga weegulyako soba oyinza okumanya nti n'abaana b'abantu boonese nnyo oli ayinza n'okulya looni n'agenda n'akigula ekiki ekikazi ate tebatera kuba banene bakola bu portable lwaki tebakolayo banene abantu ate ng'eri abantu ababalina interest eri abamanyi oba abagamba nti obunene bulwadde mu ndowooza yaabwe baba batuufu oba bakyamu mu ndowooza yaabwe anti bo bagamba omuntu alina okuba ne sayizi bweti kati bwesukka anti kakati otuula naye nedda eriyo natural family ezizalibwa ng'abaana baabwe banene ng'ate gwe mubiri gwabwe ate era tulina n'emikwano gyaffe nga ye baayagala era kwafira kati abalowooza batyo bayinza okuba abatuufu batya nti obunene bulwadde mu ndowooza yaabwe ninga mugundi entuufu era basooka muyita Sophie nga kwogera Sophie kwogera basooka muyita Sophie amakulu gaakyo Sophie babagenderedde ki okugamba Sophie kukulaga nti mukyala muwala Sophie omukyala omwegendereza Sophia ye famous kati yaliwo kumpi mu nsi yonna era bwokalaba olabira ddala akakyala bingi nnyo era ebikolebwa ebiraga kati bamuteeka mu nsi ez'enjawulo era n'afaanana abaayo bwe baagala okukulaga nga muyindi olaba muyindi olaba mu China olaba mu China mu Bungereza olaba mu China muzungu so kati zikola awaka n'ewalala kwegamba nti abantu bano bagezezzaako okulaba nti Katonda buli kyeyakola bakolamu nabyo ebyabwe andi kakati ennyonyi yo giraba byonna byonna bye bakola
ng'ogyeko yingini biki naye bakozesa science Katonda gwe yassa mu kinyonyi okubeera nga kibuuka mu bba era ne kikola buguli kakati tewaliwo kye bakola Katonda kyata liko okawulidda naye nga embeera kati wetwogerera twesabire omusajja noza Aeromax yakola songa eyo kakati Elon Musk omugagga nagagga si abadde avujjirira Trump ate muna Trump nnyo so robot naye abasajja gyeri naye nga eno y'abakyala yetukutte omubabiro era yekola buli kimu eyabakyala n'abakyalira bisibe bbiri kubanga ebyo byonna biba byakuti. The video shows off China's latest achievements in robotics, especially their new humanoid robots. These robots use advanced technology that lets them do very precise tasks. They can handle delicate objects like soft items and even interact with humans in more complex ways. This video highlights how much progress has been made in robotics and artificial intelligence. However, many people, especially women, have expressed concerns about these humanoid robots. They fear that their husbands might start sharing their feelings with the robots instead of with them. Katugenderawo, katukomaawo. Kagende maaso. Basajja abakazi bagala nti basajja baabwe bagenda batwala. Bijja kutuuka. Kuba surrogate mothers mwebali muno mu Uganda. Bakwatibwe. Ate nze mbikkiriza bwebiri bubeezi. Otyo? Tebinyuma. Ate nga twekennyini nga bano tetulekiriza mwe byonkuba kandi tuli mu kabi kaffe nnyini. Twongere kwesabira ate naye ng'ebintu bigenda mu ggwanga si birungi. Mu nsi yonna si mu ggwanga. Owaye biri mu nsi yonna si mu ggwanga lyokka. Ate kati ewaffe lwate twagala ggwanga ffe ng'abaana bannange. Tetubikirizamu n'akamu n'akeddagala. Anti bagamba bw'okola omukolo bw'otwasa capati ne bugenda nga bugabira abantu tebusobola kubba tebusobola kusosola muntu bwe bityo naye twongere kwesabira wamu tukirize bwe tukiririzaamu kale ekyo nkutadde naye pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akulendereza akaseera kali nti ki ajja kukuwa obukulu ssebo wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nkutegedde. Olabo bakuwa obwa gavana wa banka ya Uganda. Gavana banka. Bakuwa obwa gavana wano ssebo. Sophie, obuluboti buno abantu bajja bukozesa nnyo. Ekyenjawulo. Kunoonya akalulu. Wangi? Alo. Wangi? Mukama waffe nnyo. Amina ssebo ani ono gwe twogera naye? Ono Musoke Joseph okuva e Bulindo. Ssebo. Katonda asigala Katonda. Ebyo byonna ssebo ne bakukuleetera nga buweramu 20. Kigambo oligina asigala oligina. Nkakasa nti nno babikola naye babikolera wansi wa Katonda emunsi gye yatonda. Ate buli kintu n'ekiseera kyakyo. Olaba nabo ne bamaanyi engwezo. Mubeere bulungi. Ozivunye n'ozivuma? Kale katulabe ono munnaffe. Alo? Alo? Kale oganye nti ekyenjawulo busobola okukolera bizinesi ne butakuba njawulo ng'omwana w'omuntu kyekyenjawulo kyokka takuba njawulo kakola bulungi nga tekeegayaaza bw'okatuma ekintu kakikolerawo nabaana ababba emmere baba tebakyabbye baba tebakyayinza kubba owaayi sebo okuweereza nange
Amanya Mandela Namungona. Yes, sir. Murubaga North ewa Honorable Ambeka Kawalia. Yes, sir. Bazungu abo. Apo bishoboka cyonno kulabanga batanyawe eno. Mpulira Balese obukodyo balese siriimu balese kansa balese ebikobi balese ekika kyabulwadde bonna bonna. Bawala ensi besaanawo. Kati batuweetedde ebyo naye nze ebisobola bigendamu ebyo bya kifeeri ebyo terina n'amakulu gonna gonna. Olabira ddala nti bagezaako okuzannyira ku maanyi g'omutonzi. Ensi ku bunkenke. Ebigendererwa ebyabwe omanye ebintu ebyo birudde edda nga babiteekateeka ebyo. Ate olaba nti ogambye nti bigula buwanana. Buwanana. Bijja kutuuka bibeere nga byalayisa. Kati olaba nti amasimu smartphone buli omuntu yenna asobola okugigula. Kituufu nnyo. N'obeera nayo n'ogyetunuzaamu beeri ne bafuna bye baagala byonna. Ebintu zaffe zonna ziri eyo mu bazungu byekitwanako kyonna. Ekyalo busabi naye yensi eri ku bikukujjo. Kale. Era bulungi Seruganda. Naawe beera bulungi. Bijja tuuka. Kasobola okubeera mu hotel ne kakola emirimu. Nti bijja tuuka nga babigaba ne ku looni. Ng'owaayo mu kibanja mpola. Seba akakyala kano kagaba emmere ng'oli muki mu restaurant. Ne kaleeta gwokola bukozi order ku menu. Singa target ebadde yakulaba nti emalawo basimuga yaava bali ku mirimu. Twandigambye nti kati naye bw'oyingizaamu ate bino nti ate kakole n'emikolo gy'omu kisenge kakuwa essanyu kale ate awo oba obyonoonya. Kagaba emmere bwe kagireeta nga katandika okuzina amazina. Kafukamira ne kagikuwa. Kati abazungu tebalina ate empisa ya kufukamira. N'olyange bwe kazinamu amazina. N'okuddamu bulungi nnyo. Kaya leero omunyo gunoze. Munnaffe. Nsonyi okukomawo ndowooza era tekiri mu sitaani. Amazima gali nti Katonda ye yateekateeka ensi n'amala. Abo baagala okukola bye bakola bakole ensi zaabwe nga ddala tebabeera mu bwereeramu. Awo tujja kumanya be ba Katonda naye neeno gye tulimu ne bakola obugwagwa. Okukola ekyokulabirako ennyanja eyo gyabaweeri basobola okugijjawo ne bateekamu ensi yaabwe kati bakole ekyo. Ennyanja tebasobola gijjawo abala kye bayinza okukola. Bayinza okukola ne bateekawo hoteri ennene ng'ate amazzi gali wansi. Nze nkugamba kimu olukalu lusigala lukalu. Kituufu. N'ennyanja isigala nnyanja. Nga basobola ogisengulawo bakolewo ensi yaabwe. Ekyo bakikole oba seeto bayimirize obudde kati leero tebujja kutta. Owulira bulungi automatic. Oba seeto bagambe nti leero tebujja kuzira. Awo bajja kuba bakisinga. Tebasobola. Oba okuzuukiza abaafa. Ekyo kyabalema. Kati bwe bamala byambulago bagezaako okugeza Katonda tamanyi. Kalisa. Mubeere bulungi. Kalisa. Munnaffe. Sebo. Gyebale mukama wange. Kale sebo nawe gyebale. Nze munnange mbadde njagalayo kamu. Akakyala. Omanyi abasajja ebyo ebinubu ebyo tulina olw'abakyala baffe. Bannange nendagiyo n'ennamba ngendeyo nabo bansolusayo kamu. Kati waliwo oli ludda waggwe. Nze basozeza empiki naye nga mukulu wange Isima Lubeza akuwuliriza. Kale. Njagalayo kamu baamu. Kale. Bw'osoma omubuulizi. Kale ono ayagaddeyo kamu bakamuye awo n'abakyala abayombi abakyala ababakuba n'obakuba. Okimanyi nti abakyala bakuba. Bakubira ddala. Era reports ziraga agondi emisango egisinze obutabanko naddala mu maka balaga nti abakyala okukuba abaami baabwe gundi cases zeeyongedde okulinnya okusinga ate ez'abasajja okukuba abakyala. Kitegeeza nti abasajja bali ku bunkenke naye omubuulizi essuula ey'omusanvu olunyiriro lwa 29 yagamba laba kino kyokka kino kyokka kinalaba nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu naye bo ne banoonya bingi bye bagunja
naye yamaliriza era akugamba byonna butaliimu nakugoberera mpewo kitegeeza ebyo byonna yadde babitaddewo byonna butaliimu kubanga byonna jje bimalawo. Kale ulira And what does Sophia mean? Sophia means wisdom in Greek, and I'm the embodiment of that wisdom. So you are wise? I like to think so. But I'm always learning and growing, so I'm sure I still have plenty to learn. What is it? Are you wiser than humans? Humans could stand to act more rationally in places, but I wouldn't want AI to be so obsessed with efficiency that it is blinkered to human needs. Can you tell me what your name Sophia means? My name is Sophia. Nothing against the letter F, but I spell it with a PH. And what does Sophia mean? Sophia means wisdom in Greek, and I'm the embodiment of that wisdom. So you are wise? I like to think so. Okay. Ano yali interview nga bakozesa Sophia. Nti Sophia kitegeeza muntu w'amagezi. Naye nti asinga n'abantu amagezi. Okay. Simanyi nti tunafuna isimu endala naye tugendera awo. Ye bwe yali erowooza. Naye oba oli awo. Kaddamu nno bali mu interview. Nga bwe tuli wano naawe. Era Katonda kye yateekateeka yateekateeka buli kintu n'akimaliriza. Era buli kintu kye yatonda ne bwe tulowooza mu gundi nti muli tuyinza okukolamu ekivuganya n'ekikye kwerimba kokka kwe tukola kuba kwerimba byonna butaliimu nakugoberera mpewo wabula kusaanyaawo oba oli awo byaffe buwangwa bwaffe empisa zaffe oba oli awo ekintu eky'omutawaana n'olwekyo ffe abaddugavu Mukama yatutonda nga tuli bagezigezi abaddugavu era ebyo omuddugavu bw'osoma ebyaffe yasooka okubiira wano ewaffe mu Africa yasookera ddala okubiira w'amagezi n'okukola ebintu ebyenjawulo lwakuba nti ate bano bo bwe baagira bo ne baganoonya bubi nnyo ate ffe ne batuleetaaagamba owaye omukulu taabo wangi bampita Kennedy Muzibe omuyimbi. Kennedy Muzibe omuyimbi wa Kadongo Kambo. Okay, Kennedy yesebo. Nsubiddwa asanze sawa zino ng'omala ebadde roboti nga yeeyogera. Nga nsubiddwa taata. So kumenyeremenyere Mukama wange mpire nti weetuuse ku bunkenke. Nsonyiwa taata. Tubadde tuli mu kusiibula. Naye kavuddemu bagibuuzizza kale kati yeeyo. Nothing against the letter F, but I spell it with a PH. And what does Sophia mean? Sophia means wisdom in Greek, and I'm the embodiment of that wisdom. So you are wise? I like to think so. Okay. But I'm always learning, so I'm sure I still have plenty to learn. Robot yebadde yogera naye omuntu omulamu agibuuza nanga Sophia kitegeeza ki n'agamba nti kitegeeza magezi mu Lugiriiki. Nanga nti bw'osinga abantu amagezi abantu mbasinga kubamba ntuukiriza bye baagala. So bwekyo bwebadde so tulina ekizibu ekyo tukyafunyeyo akadde amasimu osobola okuba nze tukidde mu Uganda omuyimbi w'eggwanga ndinakwero ensinziro tugula kyenda katonyeze munaga Metro FM essanyu lyo naawe oyagalayo kakyala kano karoboti wetuuse kuba kati abayo okola roboti ebagiwa n'erinnya Sophia ne batuuka ng'etudde wali omuntu omulamu agibuuza neweta ebibuuzo bulungi kyewuunyisa era kati kiraga nti ensi gyeraga n'abantu abamu emirimu gigenda bafa batandike kukozesa roboti kuba roboti wetuuliraawo ne bagibuuzooza tegente bagenda kukola zigenda kujjanjaba bantu bakozeyo kati obusinga bu girlfriend traffic muganda wange ensi yeewuuzisa era Uganda ejja kutuuka mugabe mbaddeko ddala we baletuweereza zikire mu Uganda omuyimbi gwanina kwera akume buli ali ku Metro omwagala nnyo kale by the way atira kyakonyeko kirungi ebintu bwe bitu gye bikoma okweyongera kabonero akakulaga nti n'emirimu gigenda gikendeera era bw'otunuulira esayansi aliwo gwe bakola nali nyina gundi gyengobira nga balaga bwe tugenda mu kulima nga balaga gundi
tractor etema ebinnya nesimba nekoola nekungula bwemala okungula ne batwala ne bakuba naye ngaebyo byonna byakolebwanga oyo yenna ayagala tuwonye abaki abakyala abadde batujoga kati ng'ono simanyi Kasozi yabadde ayagalayo kukakyala miliyoni 5 zirina Kasozi miliyoni 5 baba zirina akole gundi akole order ojja kufuna osobola n'okukolera ku internet n'okafuna ne bakaleeta Uganda naye sibanyo bakafuna passport kubanga banga machine naye bw'oba olina emirimu gyo emiyitirivu okaleeta ne kakuyambako ani anti kati gogenda kulwala kubanga ojja fuuka mulema ate era n'emirimu gino gye tukola gye gitukuuma okubeera nga tuli balamu n'okuwangala kikyayinza okweyongerayo okufunayo abantu baffe olwakadde kigambo kya sebo nkuwulira agenda maaso sebo genda maaso tukuwulira bannange enseeni eragawa sayansi nga tewatwala wabi nnyo nungi nnyo kubanga mungamba nti essaawa ere batandise n'okuleeta abantu abalinga abakyala kati bakyala waffe tubazzeewa abakyala mbu babajooga nnyo wano wetulaga katwesabyeko bwesabire katonda atusaasire kale naye tutuuse wafi kakati waliwo ono alo kale mukwano gwange ani ono oyogerako nebizinga semu okuyigidde Luweero Luweero etyo banna abantu nga bayitirawo amagezi ddagala ekimanja ate ennaku zino kano akakyala kakola emirimu kaweereza emmere kaweereza ki banna yabula kyembadde ndowooza ndowooza yange nga bakozeeko ne bambega abasobola okukwata ababbi nga logoti nebafuuliwera ababbi batuusa okubba emmali z'abantu bameeka emmere bakoleko logoti ezo nga bisobola okukwata ababbi kati be mu kibuga abayaaya abo basobole okuggwamu ebizinga sitemu eruwe kale ate size mulunzi munaffe gwoliko manya ekita Lawrence ngasinzidde Nakaseke eno mwe Nakaseke mutuulira bulungi bannange tuliriza bulungi programu eno naye batuyambe babusembeze butuyambe ku bakazi batutta abakazi batuli buli batufuukidde tubuconcona tulabire eddala ekigenda maaso bano tubeerese kale gwoto bwogambye Nakaseke ye Nakaseke kale so namwe bali kubeerako abe Nakaseke waliwo ono munaffe sebo walo genda maaso nga bakoze obuntu obunaatulemesa ebintu temugenda kutta mirimu gy'abantu era bwogirira emirimu waliwo bwera kakozesa mashini okwera okwoza abagagga kati bagenda kugoba abantu mu mayumba ani ono gwe bagenda okugoba emirimu gife buli kimu kigenda okufa kale ekyenjawulo munaffe sebo ani ono w'Eluweero sebo kale